Speaker akoze nga chairperson wa all council eno ba honorable members of parliament, office ya RDC, judiciary, banjibo ne basebo protocol observed. Twesimye nnyo okubirawo nga muze otukumbubagirako mwanyinaffe oyo eyatufuddeko olunaku olwa Sande loza ssaawa zabadde nga 9-10 awo. Yabadde nyiike, bwabadde bulumi, amaloboozi tulina manene nnyo naye mwene embeera gayinza okubeera wansi olw'embeera gye tulimu era gye tuwuliramu. Ffe nga famire ya Father Walusimbi twagala nnyo okubeebaza. Ateeka eno tuyinza okuba ziffe abagikoze naye timuzi ezizze okuviira ddala ekkulo ezatwegasseeko okulaba nti omukolo guno gugenda mu maaso. Ate tubasuubiza era tubasaba nti eno yeringa entandika y'omukolo guno paka olunaku lwokuna nga mwanyinaffe ono tumugalamizza ku bijja bya bajjajjaffe wali e Bulemeezi. Bassebo ne bannyabo, njagala okwogera ku mwanyinaffe oyo abadde atukuma nnyo nga famire. Honorable Nakimuli Helen oyo mumulaba nti mukyala naye omutima gw'abadde ayina oba omutima gw'ayina omutima gwa kisajja nnyo mu nkola ye y'ebintu. Ndowooza munanjulira maybe ababaka bawadde awangalala nabo n'abantu bonna badde akola nabo emirimu. Omukyala oyo waba ayina ensonga gyakwasaganya oba bw'aba ayina ensonga gyayagala oyisaamu agisaamu ng'asazeewo mu mutima ate ogwagaliza n'abalala okugifunamu. Abadde mukyala ayagaliza, ffenna nga baganda be bambi atwagaliza era atukutteko mu ngeri ez'enjawulo, oba oli awo ate era abadde akyatukwatako. Twagala okwogera okubeebaza. Ebigambo bijja kuba bitono olw'ennyiike gye tulimu, naye ngenda kuba waggulu nga Kazindalo Nkawa mukulu waffe ate naye ababuuzeeko. Simanyi oba muwala wa mugenzi anaabagambayo akagambo anaababuuzaako ate tulabe nga tugenda mu maaso. Mukulu wange Irene, jangu obuze ku bantu. Bakama bange, bataata bonna abalwa ne bamaama, akakiiko olukiiko olukulu olukulembera disitulikiti, bamemba ba palamenti, tubaaniriza mu kufiirwa kuno. Ntuusa okwebaza kwaffe eri palamenti byonna byetubeereddewo, byonna byetukoledde. Munzikirize neyanjula amannya gange kubanga essanyu lyasoose kumbugaana badde mpulira nga nina okwebaza. Amannya gange nze Nampala Irene, mwana omukulu mu kiseera kino. Nze mwana omukulu Katonda gw'alessewo olw'ekisa kye owa Father Christopher Walusimbi, nga mbadde era omuto wa Nakimuli Helen musingira ddala emyaka, weewaawo abadde ampeera ddala ekitiibwa nga mukulu we, esinga nga bamugambye empisa kituufu. Abadde ayagalanga nnyo okunfukaamirira nga nzijukiriza mujjukize nti oli mukama wange Nakimuli, buli bye bamwogeddeko bituufu. Nakimuli nga bwe kituuka ku kintu kyekalangala, bino byonna bye tugamba nti
afukamidde akoze eki olwo ate ng'abyerabira eriso ng'alikanula ng'agamba ngambye kino ngambye nteekwa kukola kino twali tulowooza wandikoze ekintu bwekindi bwekiti nti ekyo kyolowooza naye nze mbadde ndowooza bwe kyolowooza kyoyogedde nja kirowoozaako edda naye nze nga nakimuli mbadde ngamba bwe kubanga abeekalangala kye baagala nga tafaayo lwakuba gwe muganda we omugambi ng'afaayo olw'okuba bakalangala baagala ki mwebale kwagala nakimuli twazze nga nze simanyi nti nyinza okwogera essaawa eno abasinga mwandabye kubanga nakimuli yakutukidde ku nze yakutusenze muliko nga tunyumya bulungi nga twogera bulungi n'agenda mu theatre n'atasobola kuzuukuka yagumyewo tayogera bwe nayogedde bwe bangambye nakimuli agenze ne mugamba mukama tukwebaza obulamu bwa Helen kubanga alese omukululo abantu ffenna bwe tubadde tetusuubira nti ali kukola tetwakisuubira bamunyooma olw'endabika bamunyooma olw'obuto nga bwe kyayogeranga n'abadde disprovinga bonna yabadde disprovinga naffe nga famire mwetutwalidde twamugamba nga nakimuli ogenze leero kino nokisobola nagamba nja kisobola nje kisobola nze ngamba nteeka okukisobola gwe nali nkugambyeko nenkulimba kitonimbanga bwe wayitawo omwaka ti bwe nakusuubiza kyensuku nakusuubiza nkikoze nti okiyisizaawo nze nali nsuubira wali ogenda kuba wali emabega nagamba